okuswaza omugenzi aleke Ssegirinya awummule n'ekitiibwa kye. Ssegirinya bwe yali asaba akalulu tagamba kwangako bantu beekawempe bana nga beekawempe mu nnonde ngende mperera abaana bangi tulyoke tugambe nti nno bwafa nga tannamala baweerera then abeekawempe baba balina ebbanja eryo. Ssegirinya yasaba ajje mu palamenti wano alwanirire ensonga eziruma bannayuganda. Mu bulamu bwe bwonna twamulabanga ng'akola ebyobufuzi tetumuwulirangako wantu wonna ng'ayimiridde n'ayogera ku welfare y'abantu ba mu nju ye. Ebbanga lyonna yayogeranga ku welfare y'abaana bonna mu Uganda. Twagala mubaka wa palamenti anajja wano n'awagira policies eziyamba buli muzadde yenna okusomesa omwana we ne bamulekwa bonna mu Uganda okusoma. Abantu balekerawo okutwala ekifo kya palamenti kino ng'ekyomuzannyo nti nno ojja genda ogamba abantu buno abannuupu abo bantu balyaz'amaanyi baŋŋaanye nze okugenda mu palamenti ate nga nze ngenda oweerera abaana ba Ssegirinya. Ekibiina kyasazeewo kigenda kuweerera abaana. Tewaliwo muntu mulala asinga buwangazi ekibiina kubanga mu myezi gino 13 mugamba muno ofuna ssente ziwerera abaana abo paka we balimala. N'olwekyo ebyetaago by'abaana abo bikyali biwanvu nnyo. Tulaga kweterereza ggwanga nga bamulekwa mu Uganda baliko obwogerero ng'omuntu bw'aba ayagala okusoma oba mulekwa oba bazadde be basobola oba tebasobola ng'asobola okusoma. So si kutandika gamba mbuna ebifo bya palamenti they are just positions for welfare y'abantu abo ababeeramu ffe bitaano abali wano. N'olwekyo tuli wano kuweerera abaana baffe. Yes, tufuna wano omusaala ne tutoolako ne tuweerera abaana baffe ng'abantu abalala. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange webale kwekumira ku mayengo gano. Oli ku Yugi Update TV ly'eddoboozi eryosinziirako okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Wabula gwe atanaba kuba ng'otwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyongako ddala bulungi nnyo. Abali emitala w'amayanja abali mu Canada, US, UK, Saudi Arabia, abali mu Dubai, abali ku mulirwano wano e Kenya nammwe abali South Africa mbalamusizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Update TV. Luuswa yali alowooza nti nno engeri gy'alabiridde ennyo omugenzi nti ebyobufuzi bigenda kuba nga bitambulira okwo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Lowooza nti nno yali agenda kuddira anoonye simpasi ekisa mu balonzi bamuwe akalulu era nga waavuddeyo n'agamba nti nno bannakawempe bamuwe akalulu asobole okuba nga alabirira abaana b'omugenzi Muhammad Ssegirinya. Muhammad Ssegirinya ekigendererwa kye tekyali kyakulabirira baana be wabula kulaakulanya abantu b'omu Kawempe ne Kawempe yennyini nga constituency saako n'okuyamba abantu ab'omu constituency eyo so si nga teyalina personal interest nga Luusa z'ayolesezza ensangi zino. Golowooza ki ku statement za Luuswa zaakola gwe mukwano gwange ali yampuliriza? Nkwanirizaako mu comment section. Oli ku Yugi Update TV kosinza okuba ng'otuwuliriza.